My name is Tembo. My title is Miss Universe, but I'm the Miss Universe of 2021. Yeah. Why are we here today? Today I was called to be a judge for my fellow minis to see if most of them are suitable for the crown that I hold. Yes. And how do you feel today when you see your fellow children, fellow friends have come for the auditions? I feel good because the last time I came here, someone asked me and I encouraged more parents to bring back their children, and as I see here, there are so many children and that makes me so happy. Yes. How did you become Miss Queen? I became Miss Universe. I went through auditions obviously, then when I went for the finals, I did my talents, I did my tasks that they told me to do, and with God's grace I went home. I love my parents because they encouraged me to become who I am today. I was losing hope when my parents told me that don't give up, there's always a way with God. Yeah, my parents encouraged me and gave me this is the message of never give up and never lose hope. Mampitani kondliza nakazibenyanyisa Tembo atenze Miss Universe mwene gwanga 2021 olwaleero nzize wano okubeera judge w'abaana ate njagala nnyo okubeera wano kubanga ndaba nga abaana babeera nga beeyagala ate babizingamu obukinsanyusa nnyo ekyo lwakinsanyusa nnyo luno olunaku kirungi nnyo kubanga kiwa omwana we nga yeegamba nti no oba ngenda oba sigenda kiyitamu oba ngenda kiyitamu naye ng'alina okubeera nga yeegamba nti nja kiyitamu kubanga we bagena gyebwe nabeera nange nembitamu kati njagala mama abaana bonna babeerewo bakizo that they can have that hope. Oba obeera nga olina eyo hope mu mutima gwe obeera newe otawangula obeera oli proud of yourself what you have done. Yeah, that's the thing what I want to encourage children about. Amanya nze Angela Tembo Mama Kondi, Mama Queen. Olwaleero nzize kuleeta konyiza ng'ali omu ku bajudges abagenda okuauditioninga bannaabwe abeesimbyewo wana birungi olwaleero. She was Little Miss Universe 2021. So they asked me to bring her to be one of the judges too. Nedda ssebo omukyalo ono golaba yeesalirawo buli kimu era olw'obulemu buno bw'ayina twali tufe ng'abazadde tukidde n'okutya nga twandyagadde okukola kyekugamba nti tukidde tumukkiriza naye nga ye ngaali very determined n'agamba wadde mulema wadde talina mukono gumu tumuwe chance ejje yeesimbewo. Omukyala twayogera naye owa Little Miss Universe n'amuwa chance neyeesimbawo n'akola bulungi ddala era n'otukukuba nti bamuganda okubeera Little Miss Universe Universe 2021. Tuwaka initiative. Kino ky'abazadde ekyokuleeta abaana okwetaba mu talanta n'abalala obutabaleeta kiki ekiraga? Abazadde buli omu alina ensonga ye lwaki ayinza obutaleeta mwana naye nze omwana kasandaga nti alina ekitone kye obanga ng'omuzadde kusapootinga mwana kutumbula kitone kye. Kati buli muzadde alina priorities ze ebigendererwa ebisookerwako ebyatwala ebikulu mu mwana. Kati nze ekitone kasankiraba nze n'omwami twewaalire okusapootinga omwana waffe muwe omukulaze nti omukono ogumu gwavaako twena omuyamba ajja ekitone kye era awulira bulungi nnyo kati nga yeesimbawo ate era n'awangula. Kati omuzadde ali eyo omwana tomuggalirayo mabega eyo bw'aba alina ekitone ng'okirabe muwa chance kiwulira surprise ayinza okuvaamu nga muwanguzi kiwadde tosuubira abaana tuvumbula bavumbule byebyo byange Sebu. Manya bamta Auntie Fifi n'alinnya Fiona Country Director Little Miss Universe Uganda. Leero twagudde empaka z'abaana abato emyaka 3 ku myaka 12. So wana abaana bonna boolaba bali mu kujja abamu bagenze so twebaza abazadde abali eyo abatuwadde abaana baabwe n'abatannatuwa bannange
wemuwulirayo kano ka audition kambi mujje mutuwa abaana musobola tuchekingako ku Facebook yaffe Little Miss Universe Uganda oba ku Instagram Little Miss Universe Uganda _official to follow up. Ensonga lwaki tukola Little Miss Universe n'abantu basinga beewuunya lwaki abantu abo baleeta abaana biki abaana bano twakizuula nti bw'okwata ekitone ky'omwana n'okikuza ng'akyali muto aba wattabu nnyo okusinga nti industry yaffe eyinza okukola bulungi naye imagine singa abayimbi be tulina babasomesa values ne baba nga basobola okweyogera kati ndaba baagala copyright but imagine omwana omuto nga yakimanyi bemba ngenda kuyimba netaga copyright abaana bamu nga Minista soki enforcinga naye nga yakula akimanyi this is part of me then walazadde nga bagamba ebyo byaba edda bagamba nga byaba malaya yes mu kusooka biyinza okuba byali naye omuzadde ali eyo lwaki toleeta omwana wo naawe n'obeera part of it kuba ne wootakimuwa kati nkukakasa agenda kutuuka emyaka 18 agende akyenoonyeze awo obwamalaya nawe olujova kubanga ojaba tokyagala yakyagala ate 18 omwana ffenna tukimanyi aba takyagambwako tosaba mugambako nti ebyo mbujangu tukukwate bulungi nedda so what we want is come and be part of this journey abaana bato naye mubayambe ebitone byabwe babikwasaganize wano nga naye okyalina time ebeeramu n'oguiding omwana nti wano oyambadde bubi wadde oli muyimbi toyambala wooti wano enviiri osaze embi oyogera wooti n'abantu ffe wano tuyigiza n'abaana baffe bafuuka ba sitaani bafuuka ba celebrities but tubayigiriza code of conduct wabeera mu ssomero aba nomo bw'avaayo okupafominga aba pafoma bw'aba celebrity amanya nkwata nti abawagizi bange maama wange muwanti ekitiibwa so tetukuza abaana balina mapati nze ndi kwini sigambwako nedda bw'obeera star olina okuba n'empisa zezisookerwako kati omuzadde gwali eyo omwana ng'atobye nnyo yeemaliddeyo abonyeebonye koza abayimbi abasinga n'abantu bonna bannababitone abali mu industry bagamba nze nabonaabona nenkola bwenti kati gwe omuzadde ng'omwana amaze obonaabona watyo ojevaadde omugambeko nti katoyambala mini ajja kugamba mami we nali mbonaabona waliwa so it becomes their say but now watunula nagamba naye mama wange kuva dda yali ansapootinga kyonna ky'omugamba wadde sita wadde myaka 8 ajja sigala nga naawe akuwa ekitiibwa naye wamanya nti mulina olwanagana ye okusobola okushininga wewali obuzibu so advise abazadde abali eyo ate bino ebintu si byagamba nti byabagagga abazadde balina omuze ogugamba ffe bamufuna mpola ekyo kintu temukiteeka na mu baana baffe bannange don't sense ndi mufuna mpola anaakola ntya woba oli mufuna mpola gwamanyi but ono omwana si mufuna mpola munno okitegeera leero eyali mufuna mpola enkya star enkya mpulira emboozi kiba nagamba ffe twabeerayo mu ggeto naye kati ye mugagga asinga kati oba wetadde mu kategori y'abafuna mpola omwana mu jeemu ye si mufuna mpola munno auditions zitandise leero tugenda kufuna abaana baffe tugende mu boot camp gye tutrainingira empisa okumanya nti ekitone bakyandolinga we are working with National Theatre and everyone knows it's the home of talent then tulina ba trainers abali professional abambe mulaba ne ku mastage gammwe tulina ba presenters tulina ba dancers tulina abantu abali mu kiti ekikola already abamanyi industry abayimbi bemumanyiko era ne kupano yaffe tulinako abantu era bemumanyi naye bagenda kubangula abaana kati nga 10 September ogenda lawa omwana gwe baleese wano nga tokyamutegeera nga star already ng'aliyo out there agenda kukola byasaanye okukola then ekirala wa 10 tugendera kubeera no ku National Theatre buli omu awo ali fine okujja ojja n'olaba nawe n'obeerawo n'ogamba yes omwana we bamukrawninze naye ng'akisaanidde kakati omwana okugenda mu boot camp first of all twagala ka confidence akatono nti omwana asobola okulileetinga ne stranger kuba jjukira ffe tuli ba trainer bapya kati omwana asobola kati bajejeze tewali ebibuuzo bya ssomero because we are an off school we are talent judge bwamubuuza how are you asobola omuddamu
bwe bamubuuza can you dance asobola okugezaako, so tekyetaaga mwana kuba professional wadde model, byonna tubibayigiriza after that. So ebisaanizo omwana alina okuba nga alina emyaka okuva ku 3 paka ku 13 paka ku 12. Ate nekyalaba tubabuuza tubawula mu categories aba 2 years 3 years basomera wamu, so tugenda after kino ekiriwo tugenda yingira bootcamp ate tutandika okusomesa then nga 10 mujje mwerabireko abaana. Ladies and gentlemen watching us, we welcome you to Little Miss Universe Uganda. This is our 5th edition and we are so excited. The parents have trusted us. We put out auditions and then parents filled in the auditions. That's why you see a lot of kids here. Little Miss Universe Uganda is to empower a young girl child so that they can also empower others. So we create ambassadors and then we give them a chance to be there. Little Miss Universe helps your children to be confident, to explore their talent. Here we are off school activities, so we work with Kampala Kids Club who train our children. So if you didn't make it through these auditions, look for Kampala Kids Club, register your child because auditions are closing today Saturday. Yeah, we are here and they are closing today until next year. Every year we give a chance to children to come up. Or follow our page, Little Miss Universe Uganda, Facebook, Little Miss Universe Uganda -official, Instagram. So we are so happy and we thank you parents who trust us with your child. Because long time ago they used to say such things are for prostitutes, we can't have them, our kids will get spoiled. No, here is the thing. If the kid wants something and you refuse to give it to them, that is how they become prostitutes. Because when they hit 18 or 20 without your support, they are going to go and hustle. So what comes in that hustle is what you call prostitute for the child to make it. And you have no say in that journey because she will ask you, where are you? But imagine if you have been supporting them from day one. Yes, so they will have to listen to you and we guide them together. So that is what Little Miss Universe Uganda is about. Now today we have gotten the contestants, as you can see. Then the next time we are going to, after this, we are going to start boot camp. Boot camp is when we train them to be what they have to be.